oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Omuntu agenda kusinga kuba yakula mabina amanja jaga kwekweyeko kubanga akusinga. Ebisingana bitya. Onsinga ki? Ogenda kumpa munkwenda mu interest, ogenda kumpa mulimu. Ogenda kuwa mwana wangu mulimu. Kisinziira. Oganya otegeera, okutegeera situation. Situation ya generation gye tutambuliramu yembeera. Kugamba bisaana okukera nkyanga tokyabiwulira. Twakulanga tutwala embayizamu okukusomera. Sawale mwana tukwata. Ensaba tubagenda gitereza batya. Ensi Katonda agina mu control amanyi. Nagambye agamanyi nakumanya nga tonnema. Ya dictating. Exactly. Ekyo kusema kutegeera kya bwongo kya muntu. Omuntu okoya kano ogamba nkoye entalo ewo. Nze nabeera nga ku YouTube channel nkyazibeera ku nzaaga zaati. Nazifunamu kati. Wabula. Tuzifunye muki. Tewali. Kasuku yankera nga nze junior nze kati mumuna kyo ntamanyi. Nze junior yanvuma nga ngata na Bobby Wine. Nakantu akasi okutunda junior nga muto bwati. Nengo fete mutuka yavuma nze furufu. Yali amanyi. Katukwete na kukyusa bintu nga boyagala bibeere. Bitambula process by ki? By process. Junior wa Dembo ajakera yeka junior na mugambe emitwalo 10 junior ajakera yeka bwati. Amanyenta inecho kufi gwa mugambe aveka suku. Omanye sende kasuku zakoze mu junior. Omanye kasuku sende zakola mu mirundi. Singa junior tandika YouTube channel nga sitaye wali singa sende zabakolede. Kasuku ayino kubanga budu mweza wa mama wa junior kitone nye million yes. Ekitono. Kasuku ya YouTube channel ayina bana banonyo emirimu zange na mtu alero kukola emirimu no ewagu ni yana kutwala kuteka ko ngoyi zabagole nga akolere millionaires bono simanyi sukizi baka simanyi bwache ebye simanyi by'oluzungu millionaires simanyi kana akala simanyi okuteka kakando kati millionaires kati ongambe ebye biki ngoma senza batukoza musinga tuvuma tuvuma yisi mache kyasinga no mwetera okufa bakola mu yisi masende nenga ne wajja tabamusaba mugulira juice afa kyogedde nga bagobe no bagoba ngatandise yiye bameka abamuzika yisi babuli muntu ya muzika nga muri coding teyazika yisi myagenda kufuna content brazika muzayi mirundi nga yamunyina ku simu ku TikTok ye yagenda kuona content yagenda kuzika ne katalwa mawe bakola abantu tebatwagala mwana kyakutegeera gwe ne wono mbuli erigama mutwalo ne wono buli junior erigama million 2 junior ine kyokufirwa junior inalega sayo junior mutegevu yasoma wadembo kereka nagamba kanchuzinge peace ate na junior wanachaza abantu aja kunchaza nja kubavuma Junior bono mchazo lero jabavuma junior ze bwana nchaza ngera nja kubavuma nja kuchazera era nja yampeyo olunaku nja bavuma odata bana bavuka basimanyi basesolo simanyi bana abayine mbayize ninge mbayiza mawugo ne batuvuma kono ngatabana na chakula bona bagongo bademba anja amvumeze ne nja bavuma situation embera kye yagala yeyo yeriwo je bakutadde chikamba chigana chikambo mvako kuve ezo kusula mu depression nubakufudde lwa abantu yes mvako kuve naye tolizo kwesanga balizo kusula munene nga nawe izo sula mu ne situation nga bwajogedde waliwo abantu abakeka kembeera kati Shalom singa yavuma abantu wano ayina ne capacity vuma abantu oyo bimwa nkambi singa nzo vuma ayina ndawe ya sobola kwa ayina ndawe ya munda neba izo bavuma nga mbavuma kakati nze Shalom yatade kukumbanga mvumyeko nali mumanyi nampita simanyi fulungu simanyi biki namumbako nali mumanyi no mumanya mubuze na mvumako nali mumanyi zinagenda musi bakasuku na nega era ngamba atunda busolo dagala ganda munaku nyuma musi bayiki ne muleka na ndana nega iya
ye yamukuliyeti nga nvume bakole nali mumanyi nomumanyi n'abagwanda gunvume gwagamwa nali mumanyi fembi abali watu twagala nali simumanyi ye yani bamuzaala wawe wabalina background yabo bawoza nasoma basoma ki oli yasooka kwambala bikomo nga musawo muganda ng'alinga lubaale w'eggulu oyo omunareezo entambi za sitovu ng'ayagala kuli puresinga moseredio okuyimba bakwekwagana ng'ayimmaga ejjembe kalondoozi emmando bakuzamugatta mimiro wumpuguma awunyo bwe nga talina nawaasula webawasala nga talina waasula ng'ayenjera wumpuguma nga musangawe wamisa kyatenge yalinga emizi kasaso gyetwala nengayekimawobe kirina amakomo mangi oba kyagateekawo amakomo nga kyali kyagala kubeera moseredio afuutuseyo yekuŋŋanyiza atandise osula ewakaye bwe yava ewakaye ng'anyobwe nga naye nga talina ssente zivumule enjala ebeera ebaluma abenjala baluma nebawunya n'akamwa abatuluma noboyomba nabo lwaki obaddamu batulekere ffe ababasobola otasobola ntalo sina alyanvunya tebanvumaze wate yali anvumyeko ggwe ne junior mwembi ate nze sina mulala ali anvumye nze nkyakuvuma oŋambye tetebidda ani nze kasituwa omenkera nze kasituma ntalirako nkukererawo nze ameri yawomenkera nkuweerawo ani akugambye nze bantegerera obuzibu olina gweyagala kutegerera buli muntu gwe mukazi gwe ate oyagala kubeera mulungi eri buli muntu togenda kubeera mulungi eri bantu bonna tolina gwogenda mumanyira wano nze womenkera nkuweerawo onginikirako nabinnyo teri muntu anyiza nga Ameria kati mukambabwe teri muntu anyiza nga Ameria ayagala kulooza nga buli akubira simu nakugjawo nga kyazumuze dda nakwata wano nga taliiwo nga taliiyo nga mukazi gwe kola eki kati kiki ekyosobola okukola n'onyiiga olina muvuma ogenda mukuba n'omukeera ku mata n'omugala kikazi kayate kino ekikazi kyobadde ogamba musobola okuba nga mugenda kunyenya nakuleka nga bukimu mwakikoze bukimu oluseera kikolere mutasingwa abula ekikazi ekyo kyeyaga okiga ekikazi gwe nakakubuza emirundi nabuza omukazi alwaki minisita atina mutasingwa zako mabinako mama gwalabeka nga katono nkakuteekako mumanyira temanyi wemukoma nze ndeka munange oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo